Abeno. Osibye otya nno maama? Nyabe ekituleese kwogera ku nsonga ya mwannyinaffe Kyaku. Anti mwamusibye. Shida leka naawe. Twogerere munda oma tolabanya. Munde wani? Ennyumba yo. Eno ennyumba ya nnyoko? Munaffe muganda waffe bamusibye kati ate twadde twagala tutuule wansi otukkaanye tuteese ku nsonga. Ani yamusiba? Gatonya. Nze Gatonya. Bonna tegeeza bulungi ogenza nga nkufaanira Gatonya. Nyabo, tusaba otusaasire otugambire ku mwami wo gw'osobola okwogera naye. Tuyambe maama. Nze njagala mumanye kino kyennakooye ye empalana. Muddidde empalana yammwe mugireese wano mwenna empalana mugyesize ne ku mimwa gyonna gimyuse, empalana yabakutudde engoye emikono gyonna gikutuse empalana. Muzisibidde mu nviiri empalana mujja mukunkumuka empalana mukole muti. Nakooye empalana mulabe eri abalese. Naye walibadde wakisa n'ayogera n'omwami wasanga n'otuteerayo akabi kusanga yali kuwuliriza. Mumpulira Muganda waffe alimu. mumpulira bulungi kyatagambe mutambule muve mu maka gange. Naye walibadde n'ekisa. Tusaasire. Kale katugende naye tugambire ku balo. Amatu gabazibikidde empalana ebazibikidde n'amatu temukyawulira. Mwenna mupeeruukiridde empalana mupeeruusa temukyasobana. Kati nno we mutegendeeza egenda bawangulamu n'agamannyo n'enjala temujja zisigaza.